Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Farm Business Uganda kitongole ky'abalimi n'abalunzi. Nkusaba okusubscribinga, okulayikinga n'okusharinga linki otegezeeko abantu abalala ku Farm Business Uganda. Muli mutya abatugoberera ku bugazi bw'ensi nabali ebweru w'eggwanga nammwe abali munda mu nsi yattu Uganda. Njagala kubanga mbanirizaako mwebale abatuwa ku mirimu, mwebale abatwesiga, mwebale abatufuula number 1. Nemugamba nti Farm Business Uganda yemmwe abasinga sijja mbagoberera mbalaba. Farm Business Uganda ffe tukola ebintu byaffe mu bwegendereza tetukyamuka. Era abakiyande baffe tubagamba tukola ekintu n'obwegendereza era bwe tuba tugenda kukolera tusalawo nti nno tugenda kubanga tukukolera ekyo bwe tukikiriza era kye tugenda nakyo. So obanga otuwadde omulimu tukusaba okubanga otwesiga mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Tuli kulaga ebitooke naye mbategeeza nti tugenda leeta vidiyo okukyamuukirira kuyinza kukoza kutya loosi. Bantu bangi tuyingidde mu kulima nga tukyamuse ne tuva ku ekyo kye tuwulira munda muffe ne tuyingira mu kulunda nga tukyamuse olw'okuba tulabye eggundi alunda enkoko ez'amagi naawe n'ogamba nti nange nja kulunda enkoko ez'amagi. So gwe naali okubanga otulaba ate era ng'otugobera tukutegeeza nti Farm Business Uganda tugenda kuleetera videos ezikulaga okukyamuka ekuyinza okukozesa loss n'omayiza nga wejjusizza okulima n'okulunda. Kale vidiyo eyo girindirire obe nga osobola okuba nga ofuuka omu ku banyumiririza mu kulunda okossaako ne mu kulima. Ebitooke bino nga woli okubanga obira tuli bisala, tukulaga ensala y'ebitooke. Kati olwo yenna ogeraba kasasiro olabe ebitooke olwo yadde atubuuza amayuni ate oli kubanga okitegeera. Kati bantu abasinga tukoze loss mu kusimba ebitooke kuba tetugoberedde emitendera mirungi. Process mu saidi ey'omu Busoga nkyajjukira omusajja omu yava mu Busoga n'ajja ewaffe mu Buyuku eyo mu kyalo.
omukulu we lwakuba yafa yali kiyamaani ate yafa yeetuga bamuyitanga omugenzi Peter. Kati nga muzeeyi Peter ate ye asima ekitooke nga kiwanvu kikoma eri n'akisimba n'emirandira n'endagala zaakyo ne wekiba tekakubire nga ne bino ebigudde wansi asobola okumaliriza ate ng'akiyimirizza nga naye kigudde. Kati eyo level ne tugivaako. Kati jjukira mu kyalo twakulira nga level eriko ey'okusimba ebitooke yeeriwa yeeno nti musima ekitooke bwekibanga buno obuto temubuggyako bulagala buno. Ekirala bw'oba okisazeeko osimba kiwanvu nga nani kikikumanga mu lubuto oba n'okusingako. Eyo level nejja bwe tuzze nga tusomesebwa nti omuntu oyinza okumaliza nga tofunye mu kulima okw'ebiseera bino, kubanga okulima kw'ebiseera bino olina okuteekamu ssente omalirize ng'osobola okuba nga okufunamu. Ebyo byakolanga luli eri nti olwedde tewaaliwo kuvuganya kw'amaanyi, tewaaliwo kyamaanyi. Kati tudde okulima ekintu ekyamakulu n'okijjayo olina okuba nga osimba ekintu eky'omulembe. Kakati eyo level ne tugivaako ey'okusima ebitooke nga byonna bikuyimiriddemu n'ababuulira mu kusooka era nkiddamu buli w'osimba ekitooke nga kiwanvu nga olaba bino eno bye tuli okuba nga tusalako. Ebitooke bino asidi, amazzi gano agerembeka galeetera asidi okubanga n'omutuusi gw'ekitooke tegusobola okuba nga tegusobola kuyitira awo ne gumaliriza nga gufulumye bufulumi nga gwasize eno, oba n'okumaliza nga kivunze okutuuka wansi ne kimaliza nga kifulumiza abaana wansi. Oli kubanga okitegeera. So nga bw'oba olima ebitooke bino oba ng'ogali nga bizinesi ebitooke gobe emiti ndawo obudde. Ensusa zino zisima zitutwalira obudde, ensusa zino okuzisala zitwalira obudde. Kubanga tukola ekintu ekirungi. Kati ono yenna kasasiro omusajja omu yadde ali kuŋŋamba yankyayidde nanga kati ogenda leeta motoka kagundi kano ne mugamba ebitooke bigenda tugabitekana mu kutiya kubanga ensukusa 2 oli kitegeera ekutiya 2 solo zimala ndowooza oli ziraba ensala yaazo oli kubanga okiraba. Kati omuntu ayinza okulaba zino ng'amubba naye ziwerako eri ebiri alaba zino ennyingi osobola omubba era asobola okutabeeramu nagundi yonna nalaba kubanga alaba ebisukusa bingi biriawo byetumyawo ogutuumu. Eyo level twagivaako. Tukola kati ebintu ebisobola okuba nga bitutwala mu maaso ng'abalimi, tukole ekintu ekirungi, tokekivaayo tokisimbirako mirandire. Gye mirandire bw'ogisimbirako kifaananga ggwe okusala emisuwa oba okusala olulimi lw'obadde oliisa. Oli kitegeera? Kitegeeza nti emisuwa gino egibadde gifuna ekyokulya ate ogisaze, kitegeeza nti giggyeeko gimalirize nga gireese emirandire emirala, kimalize nga kireese emirandire emirala osobole okukisimba mu buli kisooke kigenda tambula sipiidi. Tooke yaffe tubimalira mu ttaka nga twabagamba tuleka bitooke kulwanagana musana eno waggulu, kulwanagana mazzi agasidi ku kyokya. Ekyo nedda, kuvunda ekitooke kivaayo mu maanyi era ojja kubira tujja kubibalaga mu mbeera efaanako bwetyo. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Tugamba nti mulimi ku mulimi. Subscribinga, olikinge, osharinge linki, otegeeza abantu abalala nti waliwo Farm Business Uganda. Ffe tumanyi nti okulima n'okulunda business. Naye obireetamu okukyamuka bikusala. Obireetamu okukyamuka omaliriza wejjusizza, omaliza ng'okaabye n'ogamba siridda mu kulima. Sala ebitooke ebyo binyike. Omala okubinyika birekemu eddakiika ne bwe ziba eddakiika nga 8 zikimala mu pipa oba mu bbaafu biteeke ebbali. Mu mbeera efaanako bwetyo obyewaze okulwala n'okuyingirirwa ebiwuka ebibirumba nga bisimbibwa. Tubaagala nnyo era tubaagalira ddala
Farm Business Uganda kitongole ky'abalimi n'abalunzi ekikuyambako okuwa amagezi okuba ng'osobola okufuna mu kulima ne mu kulunda. Tufune bulungi, tukuyambako okuwa amagezi okusobola okufuna mu kulima ne mu kulunda. Ekirala tukuyambako n'okukufunira ebyo bye wandyetaaze mu kulima ne mu kulunda, ye Farm Business Uganda. Ekirala nti twegunjulidde omulimu, sijja guyita muze kuba omuze guba mubi. Tosobola nti gundi alina empisa embi, teriyo mpisa mbi, empisa ziba nnungi. Ekibi guba muze. Gundi alina omuze gwe olikitegeera, kitegeeza nti empisa tebaayo nti gundi alina empisa embi avuma. Teriyo mpisa mbi, muze alina omuze gw'okuvuma. Kakati twegunjulidde okuba nga ffaamu kubagaba enkoko eza kulayira, nkoko ennungi. Weewale okuba nga olwazalwaza enkoko, tofuna mu nkoko zikulwalako gy'ozizze, ozimaliza ozijjanjaba bujjanjabi mu mbeera efaanana bw'etyo. So n'enkoko ebika ebirala tubirina, so osobola okutweyambisaako. Farm Business Uganda tugamba nti farmer to farmer, mulimi ku mulimi, oli kuba ng'okitegeera. Tuli kulaga ebitooke nga bw'oli okulaba, tuli bisala nga bw'olaba, tugenda simbira client waffe. Tusobola obutamwogera mannya naye abamu oluusi tuboogera ku lw'ekisa kyakatula mu mbeera efaananako bw'etyo. N'olw'ensonga eyo ggwe ali okuba ng'otugoberera ku Farm Business Uganda, tegeezaako abantu abalala nti waliwo abalimi era abalimisa, waliwo ekitongole eky'abalimi n'abalunzi ekya Farm Business Uganda. So kati bw'oba ng'oli eyo ng'oyagala okuyingira mu kulima era nga oyagala kuba nga ofuna mu kulima mu kulunda, osobola okuba nga weeyambisaako ku Farm Business Uganda. N'olw'ensonga eyo ggwe ali okuba nga atugoberera, tukutegeeza nti ng'oluubirira okutwesiga ate eriyo abaatwesiga edda ne batuwa emirimu gyabwe, tubayambako okubafunira ebintu amu nga basanyufu. Kati kino kye njagala okugamba, waliwo omusomo oba vidiyo ze tugenda okuta. Oyinza otya okukola loosi okuyita mu kulima ne mu kulunda? Wanu kwe kukyamuukirira. Nali ku leediyo ne nsomesa abantu ekiyitibwa okukyamuukirira. Bantu bangi bavudde mu kulima nga tetukufunyeemu n'okulunda kubanga tukyamuka. Ebyo tubisanze nnyo naffe nga Farm Business Uganda ebbanga tumaze mu kulima, nti kira nti asobola okujja gye muli n'aga nti njagala kulunda, n'amazzi agenda naye oba nsooke ennume. Kye yasooka owulira akivuddeko, kye yasooka okuwulira okukola yakivaako. Kakati nga ffe Farm Business Uganda tugenda kujja okusomesa okukyamuukirira kuyinza kukozesa kutya loosi. Abamu tubadde ku TV, olabye Farm Business Uganda, ogiwadde contract nti njagala kubanga munnundira enkoko, n'omaliriza ng'ate obagambye nti njagala kulunda nkoko oba za saso oba za broiler oba n'omaliza bagamba naye oba nondemu loko, oli kubanga okitegeera. Kakati tugenda leeta omusomo, vidiyo zijja werako okukyamuukira kuyinza kutya okujja mu kulima. Abamu tulina bye tuzze nga tuwulira naye ate nga ttambula olugendo luno waliwo amaloboozi agajja okubikuggyako. Naye lwaki olima kasooli ng'oluusi Katonda w'atadde w'ogenda oyisa omukisa mw'ogenda ofunira, n'ogamba naye ate baŋŋambye nti okulima ensujju kifuna, tewakiwulira.
Njirakiraya nti bw'ajja gye ndi oba bw'ajja gye tuli tumubuuza wabirabyewa ku TV, ku leediyo, ku YouTube, ku mukwano gwo, wabiwuliddewo, olina gwe ani yakusomeddemu. Kati twagala tutandika osimba omusingi nga tutegera kera nti gwe tuli okukolera ye yazze mu kukyamuka oba yazze ng'akiwulira zaakiwulira mu mutima oba ayina kwe yalabidde n'ayagala ayingire mu kubanga akola ekintu ekifaanana bwe kityo. So gwe omulabi wa Farm Business Uganda era gwe omulunzi, tukusaba nti otugoberere, zino vidiyo zigenda kukutaasa. Bantu bangi tebafunyeemu lwaki? Kubanga okukyamuukirira kwe kuleese obuzibu. Ate okukyamuukirira ojja maze oyiyeemu ssente nnyingi nga ne ziwateekamu toziggyeemu. Oli kubanga okitegeera olina kiwawuira osooka olima, olina ajja n'akugamba nti ojje waffe Kabaale balima nnyo amaliibwa, ebinyeebwa. Eyalina ng'olina ky'oyagala owulira okuba ng'okola oba ng'olima, n'ova ku kiri eri eky'okulima ensujju ze wali owulira n'ogenda olime amaliibwa oba olime ebinyeebwa e Kabaale kubanga baakugambye e Kabaale bifuna nnyo. Kati ezo loosi zetusisinkana. Osobola okukozesa awafunda n'olimirawo ate n'olundirawo. Zino ensukusa twazisimye muno. Kitegeeza nti abalina 5 ku 100, abalina 10 ku 100 oba abalina 10 ku 150 oli mu kisaakaati, kuliko nnyumba, tolina ky'opulaningiddeko kirala, nkusekerera. Ensukusa zino ziri mu 2 zisimiddwa wano. Oli kitegeera mu mbeera efaananako bw'etyo. Kakati bwe tuba nga olina w'oli tetwatalanya egenda mu nsuku ziri naye mu bitooke ebiri wano zino ebisukusa ng'ezivudde, kitegeeza nti osooka okukozesa awafunda w'oli noba ng'osoofunamu. Ebitooke bino okubisima biriko emirimu era abamu tubaga nti ekitooke kyaffe tukiruna ssente bwe ziti n'alaba nga bamusedde, tamanyi maanyi gali musima kitooke ekyo okukiggyayo nga ne bw'oba okyaddeyo kubanga abamu basima ebitooke ne babitemera mu ggundi ekyayinza obujja obutakifaako. Oli kitegeera. So Farm Business yaffe tukola ekintu nga tumanyi tukikoze mu mbeera ey'obwegendereza oba mu mbeera ey'enjawulo. Oli kubanga okitegeera. Waliwo yatubuuziza ago mayuuni kuba tubiteeka oluusi ku ssetasi zaffe, tubiteeka ku WhatsApp ku ssetasi zaffe. Kati n'abuuza mayuuni kubanga alaba ensala y'ekitooke ne kimulaga nti galinde banga mayuuni. So twagala nnyo okukola ekintu ekirungi, vidiyo ezikulaga nti okukyamuukira kusobola okumaliza nga kukuggye mu bizinensi eno, ezo zirindirire. Oli kubanga okitegeera. So sima ekitooke kyo n'omulembe n'omutindo, kisime. Bw'oba okisaana bagana kisooke kisale mu nsala ey'omulembe, si sala fulaati banga akikkiriza bw'oti olyoke okisale. Twewala osimba ebitooke. Omu yazze n'ansanga nga nsala ebitooke binanga ne kati nzaasimba ebiri ebwanvu nsingirawa kubanga ekyange kino ekitooke buli w'okisimba bw'otyo kivaayo n'amaanyi. Kitegeeza kivaayo n'amaanyi kiba kigenda kukuwa kiveeyo n'amaanyi nti kisitukira. Naye ate biri eri ebirala bw'oba ng'obisimbye amazzi gano ag'enkuba gatonya gakitulamu bwe gati, kitegeeza omusana egwaka gafuuka asidi. Kakati asidi oyo ayokya ekitooke ekyo nekimaze nga kyatisizza eno gye kifulumidde, oba nanti kirina okumaliriza nga kivunze paka wansi ne kifulumiza ate eri ku nkolo, ate ffe kye tutakkiririzaamu. Oli kubanga okitegeera. So gwali okutwala gwe ku Farm Business Uganda, ffe tugamba nti mulimi ku mulimi, farmer to farmer. Twagala
ne tuliba tulivuddewo naye nga mwe mukyaliwo muligamba nti Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.